Sande yaffe ya leero ejjongera okututunuuliza ekyo kye tubadde twetegekera mu kisiibo kyaffe kyonna, okufa kwa Kristo ku musaalaba. Sande neddamu okutujjukiza era n'otutegeka mu ngeri y'enjawulo, tuddemu buto okwetegereza Kristo, tuddemu buto okutunuulira Kristo, ate twetegeke nti ono gwe tugoberera okufa kwe ku musaalaba ate ffe kwe kugenda okutufiiramu obulamu. Mu ssomo erisoose omulanzi Yeremiya ayongera okutujjukiza endagaano Omukama gy'akola naffe tefaanagananga endagaano enkadde. Mujjukire mu kiragaano ekikadde Katonda yakola endagaano ye n'Abayisirayiri ng'abawa ebiragiro 10, era Musa bwe yatuusa ebiragiro bya Katonda 10 n'abisomera abantu. Bw'amala obbibasomera abantu bonna ne bagamba ebyo tubiwulidde era tugenda kukola ng'Omukama bw'agamba, okuva leero tujja kubikola. Katonda n'agamba Musa nti abo kati bwe banaakola byonna bye mbawadde banaabeeranga abantu bange, nange naabeera Katonda waabwe. Y'endagaano Omukama gye yakola mu kiragaano ekikadde. Naffe mu kiragaano ekijja endagaano nakati gye tulimu gye tutambuliramu y'endagaano omulanzi Yeremiya gy'ayogerako, endagaano eri ku kwagala. Nti tuyinza otunuulira Omukama ne twebuuza, naye bino byonna Omukama eyalina obuyinza okwewala ekibi yava ku ki okwewala affe? Teri ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe olw'okubeera abo baayagala. Omukama yatwagala n'omukwano omungi, n'alaba nti okununulwa kwaffe yawaayo n'obulamu bwe asobole okutununula. Ate bw'atyo n'atuyita ng'akola endagaano nti bonna abanaamwekwatako, abagenda okudda gy'ali nga bamutunulira ku musaalaba, nga bamukkiriza ku musaalaba olw'okwagala kwe, nabo ajja kubawa obulamu obutaggwaawo. Kristo okufa ku musaalaba tuyinza kigeraageranya ku muzadde omu eyalina omwana, naye omuzadde n'atuuka mukadde ng'omwana agenda kumufaako olw'okubanga ensigo zaggwaawo. Omuzadde n'atunulira omwana we ng'afa, n'agamba abasawo kyetaagisa ki omwana ono okudda engulu? Ne bamuggyamu ensigo, omuzadde ne bamuggyamu ensigo emu ne bagiteeka mu mwana. Abasawo naye nga bamugambye ensigo ye esigaddemu naye nnafu, n'agamba kebeere nnafu, omwana wange n'ateekwa okubeera omulamu, kangimuwe. Omuzadde n'akkiriza asigaze ensigo emu ennafu, aweeyeemu ennamu, omwana abeere omulamu. Aba yeewaddeyo okufa oli abeere n'obulamu. Teri kwagala kusinga okwo. Oba omuzadde omu eyaleka omwana mu lusiisira, olusiisira ne lukwata omuliro, omuzadde n'ava ebweru n'ayingira mu lusiisira nga lukutte omuliro, aggyeyo omwana era n'amuggyayo, n'afuluma nga yenna ajjudde amabwa, ajjudde ebiwundu, naye omwana nga mulamu bulungi. Kwe kwagala Kristo kwe yatwagalamu, nti ne Kristo ffe be yeewaayo okufiiririra twavaawo nga tetulina bulabe wadde, nga kibooko ezantu tukubiddwa azifunye, nga ffe abandittiddwa tufunyeemu obulamu, ye ng'afudde, nga ffe abandiswadde ffe tetuswadde naye nga ye aswadde, kubanga alina okwagala okujjudde. Omukama nno waddiramu okutuyita ku ssande eno, Bakristo baganda bange, tuddemu twetegekere okufuna mu kyamagero kya Pasika, kireme kutuyitako buyisi. Gwe abadde tasiibye mu nnaku zino, abadde teweerekereza, ddayo buto ogambe nti tuleme kuleka Pasika kutuuka nga tetwetegese, tuleme kuleka okufa kw'Omukama n'okuzuukira kutuyitako buyisi, wabula
twezze bujja tugende eri Katonda nga ffenna tugamba nti tukomyewo ayi Mukama okuzza obujja omukwano gwaffe naawe. Mu vanjiri eya leero tulaba abayigirizwa ababiri, Andereya ne Filipo. Tujjukire Yowaana Batisita yalaba Kristo n'agamba wuuyo akaliga ka Katonda. Andereya ne Filipo ne bagoberera Kristo ne bamubuuza obeerawa, n'abagamba mujje mbatwale mbalageyo, ne bagenda naye. Be bayigirizwa abaasooka ababiri nga bagoberera Kristo. Olwaleero mu vanjiri tuzzeemu owulira abayigirizwa be bamu nga waliwo abasajja babiri abazze gye bali ne babagamba twagala kulaba Kristo. Baali tebaagala kumulaba bulabi, kumulengera. Nga ffe we tubeera nti gundi njagala okukulaba, omuzadde wanaagamba omwana njagala okukulaba, bw'omaliriza by'okola nkwagala. Aba amulaba naye ng'okwagala kutuuse kussa, nina ekyokugamba, njagala okubeerako naawe, njagala okwogera naawe. Abayigirizwa bano ababiri baatambula ne Kristo. Akadde kano nga Kristo amaze okubalaga ebintu eby'enjawulo n'okubalengeza ku kijja, nabo ne baleeta abalala babiri nabo bagoberere Kristo. Bali ababiri Abayudaaya abaasooka bayambyeko okuleeta eri Kristo bannamawanga abalala babiri, nga tugenda ku Pasika nga twetegekera okukuza ebikujjuko bino. Naffe tuddemu bakristo baganda bange. Omukama atuyise, Omukama atwagadde, tumugoberedde, tuleme kujja ffekka. Tubeeko abalala be tuyamba, tubeeko abalala be tukwata ku mukono, bajje balaba Omukama, bajje boogere n'Omukama, bajje bamulabe. Ffenna tutuuke okukuza Pasika y'Omukama nga tuli omuntu omu, nga ffenna tukuliza wamu nti ono gwe tugoberera ddala Omukama atwagala. Mu kwagala okwo mwe tuba tuleetera bannaffe, ate mu kwagala okwo mwe tuba tukkiririza ebikuuno Omukama by'atukolera. Mu ngeri y'emu Pawulo Mutume mu ssomo eryokubiri ayongera otujjukiza ekyamagero kino ekya Pasika nti Kristo newankubadde yali Katonda teyakaŋŋankiramu, yeemaliramu ddala n'atufaanana ffe abantu. Ate teyakoma ku ekyo, ne yeemaliramu ddala olw'omukwano gwe yatuyinako ffe abantu, n'akkiriza afe mu ngeri enswazibwa. Ntera okugamba abantu nti bwe tutunuulira Kristo ku musaalaba, ensangi zino tuyinza obutakitegeera nga Kristo ali ku musaalaba. Naye Katonda omulamba yali ku musaalaba nti engoye teyayinaako wadde, n'ako ke tulabako ke bamubikka, kubikka bwereere bwe, okubikka ebitundu mu nsangi zaffe bye twagee nti biswaza. Naye omusaalaba yaguliko nga bwe yazaalibwa, enfa eswaza. Katonda omulamba n'owanikibwa waggulu ku musaalaba mu buswavu ng'oli bwereere, oli butte, kiswaza. Naye Kristo ebyo byonna teyabitunuulira, kubanga yali akimanyi bwawanikibwa ffe ate tugenda kufunamu obulamu, ate naye agenda kugulumizibwa. Okugulumizibwa kw'Omukama ne kubeera ku musaalaba waggulu, nga y'entebe ey'obuwanguzi, nga y'entebe namulondo kwawaŋŋamye kwe yawangulira Sitaani. Pawulo ayongera otugamba nti ffenna abamukkiriza ku musaalaba guno tujja funa obulamu, tugenda funa obulamu obutaggwaawo. Tweyune nno bwe tutyo ebyamagero bino, tweyune nno bwe tutyo okulokolwa kuno. Omukama abeere nammwe.